naffe abalimi tulina obuvunaanyizibwa. Ekisooka bwe tubanga tugenza okugula eddagala tucekinge oba tunoonyereze ku ddagala eryo lye tugenda ogula ennaku zikyaliko, emyaka gyagwako dda oba ddagala ddungi. Buvunaanyizibwa bwo kubanga tewali agenda okubeerayo. Gavumenti tegenda kubeera mu dduuka ly'ogenda kugulamu eddagala, naye gwe ogenda okubeerayo. Cekinga olabe eddagala ly'ogula terinaggwako oba lyaggwako dda. Ekyo kikulu nnyo. Ate n'ekirala nandisabye abalimi bekolemu ebibiina. Ebibiina bino bisabe emisomo ebayigiriza engeri ki eddagala lino gye balikozesaamu. Emirundi egisinga tugenda ne tukozesa eddagala lino nga tetulina bumanyirivu. Kati buli omu ennaku zino yeefuula kafulu mu kukozesa eddagala wadde nga experience oba n'okusoma oluusi n'ennyuguta eya A tagimanyi, naye ye olufuna eddagala agenda n'akozesa. Abalimi bano be bamu kwegamba abafuyira doze eziri concentrated ezisuse ku ezo ze babagambye. Oluusi twesanga nga oli bakugamba oteekemu obujiiko 2 n'oteekamu obujiiko 10 kubanga oyagala ekiwuka kifwe mulundi gumu. Ne beesanga nga kabeji oba nyaanya oba muyembe eddagala lye bataddemu lisuse ku eryo lye bandibadde bateekamu. Ate bwe bakola ekyo baba batuleetera obulabe fe abagenda okulya. Ate si ffeffekka nabo abalimi kubanga bye balima bye balya, nabo abalimi baba beekosa. So ekintu kikulu nnyo omulimi okubanga agoberera oba agondera oba amateeka ago gennyini agasaanidde okukozesebwa ku ddagala eryo. Ate ekirala eddagala lino ekikulu kiri mbu olifuyiridde mu bungi ennyo ate obadde toyambadde ebikukuuma n'olissa mu bungi. Abalimi baffe bandibadde bakitwala ng'eteeka ng'ogenda okufuyirira. Funa ekyo ky'ogenda okuteeka ku nnyindo, funa ekyo ekisaanidde okukozesebwa okukuuma obulamu bwo. Kusinziira ku bukambwe bw'eddagala oyinza okwebika omutwe gwonna okusinziira ku bukambwe. Oluusi bwe bubanga si bukambwe nnyo oyinza okwesabika ennyindo yokka n'omumwa. Ate n'ekirala tuleme okumala okukozesa eddagala lino ne tugenda ne tukwata emmere ne tulya. Omaze okufuyirira eddagala n'okwata mawogo n'owa omwana alye. Eddagala liri mu mikono, omwana omuwa ddagala. Ate n'ekirala kiri mbu eddagala lino bw'oliwa omwana naye oba omukoze eki oba omusi ayinza obutafiirawo awo, naye bwe agenda nga kimubeerako ekiseera kinene nnyo aba akosebwa. Sooka onaabe engalo olyoke obeere bulungi, obeere nga teweekosa. N'ekirala abalimi baffe bafube nnyo okulaba nga ebintu bino bw'ogenda mu byalo eyo osanga ecupa lyalimu Roundup, lyerigula tonto, lyerigula walagi, lyerigula ebintu ebiriibwa. Eddagala lino lyalimu lyali lya butwa. Kati gwe wakyoza otya okulaba nga buli kakoona oba buli kanyomero konna k'ecupa eyo tekaliimu ddagala. So tufube nnyo okulaba ebintu bino ebivaamu ebintu eby'obutwa tetuddamu bikozesa, tetubiwa abaana okubizanyisa, kubanga ogenda n'obiwa abaana okubizanyisa obutwa buli oluusi ne beesanga nga nabo battiddwa. Kya buvunaanyizibwa nnyo gwe ng'omulimi onoonyereze ngeri ki gye weekuumamu obulamu bwo. Kyetaaga okole ekintu ng'okikola nga kyokola ddala okimanyi, ate naawe okimanyi mbu ddala kino kyengenda okola si kya bulabe eri obulamu bwange oba eri bannange abaneetoolodde oba obutonde bw'ensi. Ate naffe abagula ebyo ebiva mu balimi, Mwami Kamesa agamba nti tuleme kwesuulirayo gwa naggamba. Kyandibadde kirungi nnyo nga tonnagula okulaba ennyama eno gy'oguze ddala omusawo yagirabye oba n'agipima, kubanga ennyama eyo
emirundi egisinga bagikubako sitampu naye oluusi tugenda ffe tetufaayo oba bakubye sitampu oba tebakubye. Obwo buvunanyizibwa bwaffe kubanga ebisolo ebimu biba birwadde baba babikubye empisa ekiro ne babireeta mu buca ne basala ne tugula. Ate oluusi omuntu omulaba ng'akola ekikyamu ekitasaanidde naye gwe n'oteefiirayo n'ogamba nze kasita nze njagala ki njagala nnyama n'ogenda n'ogula ne weesanga nga okosezza obulamu bwo okosezza famire yo okosezza abantu bo bonna mu ngeri eyandibadde nga yeewalika. Kyekimu n'ebikabbeji ebyo bivaavaava ennaku zino twagala nnyo bisaladisalade ebyo bisazeesaze naye nga tomanyi eddagala oli lye yakozesezza obungi obutuufu. So kyetaaga naffe abantu tubeere nga tukola ki tuleme kwesuulirayo gwanagamba naye tubeere abantu abalumirirwa obulamu bwaffe abalumirirwa ebintu ebyo bye tulya abalumirirwa obutonde bwaffe. Kasita tunaabanga tukoze ebyo tujja kubanga tufubye nnyo kukola kyetwandisaanidde okukola. Mwami Katongole Yolamu agamba nti ku buvunaanyizibwa obwo Mwami Kamese bw'atujjukizza tugatteko n'okuyiga okulya ebintu ebituyambako mu mibiri gyaffe gamba ng'akaboga kano ke bayita lettuce akayinza okutuyambako okwoza obutwa mu mubiri. Ekintu kyemulaba kika kya mboga naye nga Katonda yakiteekamu ebirungo era n'akiteekamu emigaso egifumbikedde muno ate n'akiteekamu eddagala era bwe gwamusota nga gukulumye nkayenga kubanga kalimu enzayi muzinzi g'obuto mu mubiri. Era waliwo omwami omuyita Gombe namujjanjaba nga Blackstone yali mumazeeko ennaku 2 nga tegwa ne muyengera egiraasi n'aginywa mu dakiika nga 2 kaali kamaze okuggwa ku ttaka. Ekyo nekitegeeza ki nti amaanyi gaako go gakolerawo. Era nja okutegeeza maama waliwo obuuka obuyigganya emboga zaffe ziri endala enjeru naye tebuyinza kwepankira kaboga kano kubanga kalimu engeri etali nyangu egobaganya obutwa. Kati buli kawuka kajja kuno katya era obuuka bujja ne bulya nga nasimba wana emboga obuuka bujja ne bulya emboga naye ng'eno tebugiriddeeko. Kati ate bwe tudda mu kuwuuma kawuumu kazibu kwegamba obulungi bw'akantu kano kebayita lettuce bwo bwagenda wala. Era ebimu ku bitabo eby'abasawo abakugu bannyonnyola ku kirime kino. Kalimu vitamins ez'enjawulo. Kalimu vitamini A, B, C, D. Kasitolya grams 10. Kyo kitegeeza nga omaze okufuna emigaso gye weetaaga mu bulamu bwo obwa buli lunaku. Akaboga kano Mwami Katongole agamba nti kangu nnyo okulima katwala ebbanga ttono okukula ate nga kattunzi n'olwekyo ne bw'obanga okungudde bungi okusinga bwe weetaaga obufisseewo osobola okubutunda n'obufunamu ssente. Akaboga kano ogenda n'ogula ensigo zaako mwattu teziri ku bbeeyi osobola okufunayo ensigo ez'olukumi kuba bwe tebuzitowa nnyo. Obusigo bwabwo bukulanga muceere buva butono nnyo nga buwuuka. Kakati osobola okugenda n'ogula ensigo ezo n'ozitera n'oziyiwa nga nasala ebbeedi endala mu nnaku 2 oba 3 oba bumaze okumera. Awo n'okalinda ne kamala wiiki 3 nga kamaze okumera mu bbeedi ne kakwakatamu n'osobola okukaleeta nga bw'osimbuliza emboga. N'okaleeta n'osimba kuba n'osimba fuuti emu kwemu kitundu. Naye wano nasimba ebikuubo ng'omunteekamu watermelon oba nga njala kuteekamu ebirime ebirala kuba buno bwa nnaku 45 wezituukira nga mmere endisanze okutambula. Buno oba buvaamu nga mmere zo zitambula nga zibunawo ate nga ninda za meloni. Awo wali amagezi bw'oba ng'onookola ebintu ebitwala mu maaso mu ngeri ey'omulembe. Kati wano ndi mu ssanyu gyereere bwe ntwala akaboga kano ne kajja musingi 1000 oba 1500 kinene so nyinza n'okuluma ejjigo ne bampa 2200 kubanga akati obwo nina restaurant bagiyita zone 7 naye bembe twalira baagala 6 bwokka buli lunaku naye bampa 2200 naye bano abasuubuza be bampa 1500
Kati kitegeeza nti singa osobola okusimba obuntu buno bwokka buli lunaku 10 era nga n'obusimba kontinuwase ne gubera mulimu gwo kitegeeza okutuuka ebbanga lya mwezi nga naawe era ofulumye mwezi gumu na kitundu ng'ofulumye era 10 buli lunaku. So nkubiriza abantu bonna tulime ebintu nga tumanyi tunaalyako ate tufunemu n'ensimbi ate tuyambe n'abantu abalala. Nze atera okubukozesa sirwalanga kunengera ku kitanda simanyi oba enteekateeka mu byokulya yange ekyanyambye ndi musajja mukadde naye ate nyinza okuba nga nkyalimu amaanyi n'embavu. So awo ye level gye twagala tugende tulekere awo okukolera abasawo. Abamu balima ebintu byonna tebabirya babitwalira abazungu babazungu babeera balamu fene tubeera nga tuwala entakera naye ng'ebintu ebibawa obulamu ffe tubikola wano. Weebale kubeera naffe bw'obanga naawe eyo gy'oli olina ekintu kyonna ky'okola ekiyinza okutuyamba okutumbula ebyobulimi kuba ku ssimu eno tulabe ate engeri gye tuyituusa ku bannaffe abalala nabo ate basobole okutuyigirako. Mwebale kubeera naffe ekiseera kyonna tukwatagana ate wiiki eyo ejja mu pulogulaamu yaffe endala eyakaweerimidde.